Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nandigulidde muzeeyi wange kigatto. Nandigulidde maama nzaala ekyokunywa. Naye ssente zange zonna n'ozitwala n'oleka akawunti ng'eri ku zero kaggwa ensonyi. Kale nene nakola mu Airtel atwala ssente zaffe ne bw'okwata abantu 100 buli omu n'omuggyako emitwalo 2 era oba okoze miliyoni 2 nga tolina w'ozikoleredde naye tosobola genda ku akawunti y'omuntu omu n'oyerako ssente ze zonna n'omuleka ku zero bannange nedda. Eno story y'olwaleero ekyamazima mbuliddwako wa wenjitandikira kubanga ekituufu kiri nti ekaabya amaziga ate nga mu butuufu ekwasa ennaku. Abantu ab'enjawulo bazze bakomplaininga nga bakaaba amaziga ku ngeri butya banka bwe zigenda maaso n'okubeera nga zibabbako ensimbi zaabwe. Bangi bajja ssente mu banka ne batandika okuzitereka ku masimu nga waneeno ne ku masimu we twogerera kaakati nago gatandise okubeera nga kampuni zibba ssente z'abannansi. Mu nkuba kyeyo amanyikiddwako nga Balista Timo, kampani ya Airtel agirumiriza okubeera nga yamubbyeko millions 20 ze zabadde ku akawunti ne baziyoola omulundi gumu ne bazitwala. Mu ngeri y'emu era mu kiro kyekimu musajja mukulu ono abadde atutumuse ennyo ku mikutu emikwanira wala Mr. America ye bamukunyuddeko miliyoni 12 nambirira ne bazitwala. Omugatte nno bwe tugatteeza abantu babiri bakababbako millions 32. Gavumenti yaffe n'ebitongole ebyokwerinda ekibuuzo wekiddira gye muli nga tubuuza nti muli ludda wanga bannansi batulugunyizibwa okutuuka ku ssa lino. Ddala bano be ba investors abajja be baatuleetera abagenda maaso n'okutuyamba oba oliawo bayongera kubeera nga n'akatini abantu ke bayina bakabatwalako. Njagala nkuwe video eno olabe butya musajja mukulu bwakaaba amaziga ng'alombojja ennaku na biki ensimbi ze bye zibadde zigenda okukola zakuŋŋaanyirizza ku kyeyo nga musajja wattu obadde ateekateeka komawo waka nga talina nakyayinza kubeera nga azza. Abantu bangi basalawo okweterekera ensimbi oluvannyuma lw'okubeera n'ab'eŋŋanda abatali beesimbo nga bw'obaweereza akasente ate baddamu kakozesa byabwe. Ekyamazima ensonga zino n'embeera bweti ekaabya amaziga. Wabula nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekya waggulu video soko gimpeere like wamme etambulire ddala etuuke ne kwoyo omulala atereka ensimbi ze oba oliawo ku mobile money omugambe nti muganda wange ebintu bwe biti bwe biri ate na subscribinga nkusaba osubscribinge tutambuze ensonga buterevu. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli. Airtel yanziba miliyoni 12 nemala ku oxygen ennaku 3 wano mbadde nsiba mbyogera buli lunaku nze nasooka okulaajana wano ndaajana Monday to Monday abantu bava ebiseera ebisinga nga bagamba nti tubeera tuli mu lwali. Airtel yanziba miliyoni 12 nasangako omutwalo gumu n'ekitundu. Ntambudde ku Airtel okumala ennaku ndowooza zibadde ennaku emyezi 3 nga bantambuza jangu eno jangu juzi genda bwenti jangu komawo juzi nensangawo abakazi abavudde Arua abavudde Capital abali kusindikira ki message nga bagamba mbu akawunti yo bagibulookinze ne bakutambuza n'obivaako. Wano omukwano gwange omulaba muyita Marvin ali Canada bakamala okumubba miliyoni 6 n'ekitundu. Osanga ku akawunti eri zero wendi waleekaana sisobola kwogera naye kamala okutuuka eka. Miliyoni 12 bantambuza emyezi 3 paka nasangako omutwalo gumu n'ekitundu. Mbadde ntera okujja n'enkola live ne videos yina bw'otuukayo bakambwe balina basikali bakambwe kati bagenda tumbagira batiisatiisa. Bagenda tumbagira batiisatiisa. Airtel ezaffe mutazi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mutazite sema ezange ze mwanzi nze bomwa byendi lwasama ezaffe mutazituwa ekyo kibalayirira
Ekyo kibala yezaffe mujja zituwa. Tetusobola kukola sente zaffe mukasana. Ne tubona sente zaffe ne mukwata mukwasi ne mutuwa. Tekijja kusoboka nnyabo. Mwakalya baganda bange bannyinaze mwenna nga muli eyo gye muwangaalira nga mutereka ensimbi naddala ku Airtel Money ekyamazima amatuufu amaziga go mukyasangula mangi. Tubadde tubala asatu mu bbiri okuli Mr. America gwe babako miliyoni 12, Balista Timo millions 2, kakati wuuyo ne Marvin bamubako millions 6, ze miliyoni 38 ku bantu basatu. Ab'ebyokwerinda muli luddawa amazima amatuufu. Laba amaziga n'ennaku Balista Timo gy'annyonnyodde n'ebyo by'ayitamu okufuna ensimbi nga bambi musajja wattu yeetegekera ddi lwalidde eka ave ku ddungu ly'Abawarabu. ate olwaki olukola bwe mutyo Mukama Katonda. Bano gavumenti ekyuse mutugambe nti gavumenti ekyuse. Tukitegeere nti gavumenti evuddeko sente muzitutte naye bana lwaki mutwala sente zaffe? Sente zetukoze mugubi Mukama. Lwaki mutwala sente zaffe ez'ekinaku? Mukama Katonda wange unakola atya mu nsi muno? Amadde nina abantu nali bagabe na balope wa mama naye balope wa mitimu. Omwana omutaaga amagenda balope wa taata nze balope wa bannange. Lwaki kutwala sente zaffe Airtel gazeleza tukoledde bulumi? Okwana sente mutwala mwene mulya Mukama. Lwaki mutukola bwe butyo bannange bakuba kyeyo mutukoze butya? Omwana n'abeera Saudi Mukama we n'amuwa sente zonna n'ozitwala n'olya. Bwe n'olya nga tobalina bwatuuyanye. Nandiziguliddemu muzeeyi wange kigatto. Nandigulidde maama nzaala ekyokunywa. Naye sente zange zonna n'ozitwala n'oleka akawunti ng'eri ku zero kaggwa ensonyi. Kale nene nakola mu Airtel atwala sente zaffe. Ne bw'okwata abantu 10 buli omu n'omuggyako emitwalo 2. Era oba okoze miliyoni 2 nga toyina w'ozikoleredde. Naye tosobola genda ku akawunti y'omuntu omu n'oyerako sente ze zonna n'omuleka ku zero. Bannange nedda. Kwe lina ettima lya Nabaki. Lina ettima lya Nabaki. Lina ettima lya Nabaki. Sente zonna n'ozikwata n'otwala zonna n'oyoola sente zonna n'olekera omuntu balansi zero. Wallahi laba akagambo zero. Laba akagambo zero mu Katonda. Laba akagambo zero baanammwe. Laba akagambo zero. Laba akagambo zero. N'olekera munna akagambo zero. N'olekera munna akagambo zero. Bannange mulimba. Airtel mulimba. Kikwasa ennaku okulaba nga akaunti yo ebadde ejjuddeko miliyoni 20, ekyamazima amatuufu okubeera ng'osanga kuliko zero. Awo wetubuuliza nti baganda baffe ab'ebyokwerinda muli luddawa era munnansi aloope luddawa era wa wagenda okubeera nga munywanyi afuna oba oliawo obwenkanya. Kino eno nno kiddayo eri ab'ebyokwerinda ekyamazima amatuufu mutufeeko mufe ku bannayuganda kubanga badde batwala obusente bw'abantu obutonotono nga temubifaako. Bangi badduka mu banka nga zibakola byebimu ne baddukira ku mobile money kati nazo zitandise okubeera ng'ensimbi w'omusolo omunnayuganda mu nkuba kyeyo buli omu waali ate nga batandise okuzikwatamu. Baganda bange byannaku nnyo nnyini ddala. Wulira amagezi Balista Timo gaawa bannansi nti muggyeyo ensimbi oba oliawo muzisimira ekinnya gye muba muzitereka. Kalansiwo wekubako sente zijjeeko funa wozitereka. Banaana tukyalina Airtel mu Uganda. Kabinja k'ababbi ogenda otya ku akawunti y'omuntu n'ogikaliza n'ogitereka ku zero. How? Ogenda otya ku layini y'omuntu n'oggyako sente zonna n'ogireka ng'eri ku zero.
Ebirayini bya Airtel mubijja mu bisuule idiots thugs gabbi olinga amatako gwe reduce ye volume genda mu kika kyewa mu waka lya mazi olinga ebisesemye by'embizi kisinike simala kikola mu Airtel kiro ye gwa atunda layini gwe matako oyasamirira abasajja bagenze ku akawunti yange ne bajjako sente zonna nga bezibaddeko yiyo akawunti eri ku zero akawunti. Ne bw'oba musajja mugumu ekyamazima kiri nti amaziga gakuyitamu ate era ennaku tayinza kulekayo genda mu maaso nakubeera nga ekujjula. Baganda bange mbasabira busabizi Mungu abagumye naye aba kampuni nga zino bwe baba nga bakozi be bakola ebintu bwe biti musaana okubitunuulira kubanga akatale kammwe ate nako kaba kagenda kukkira ddala. So mukole ekisoboka okulaba nga abannansi mubatuusaako empeereza esinga okuba ennungi, n'ab'ebitongole by'okwerinda mukole okunoonyereza okulaba nga ate obubbi buno bukoma. Kampuni nga zino ziwe abantu service entuufu ze basaanye okubeera nga bafuna. Banywanyika mbasiibulire wano, mbagaliza bye munjagaliza ate tusinkane nga Mukama asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.